Owulire agaakagwawo wenjogerera nga Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force kandibanga kaweddemu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki njogera bwentyo? Aba Uganda Law Society bavuddeyo beesowoddeyo ne bagenda mu maaso n'okulabula Muhoozi Kainerugaba n'okukkaatiriza ku bikolwa byonna by'azze akola, ebigambo by'azze ayogera nga bagamba nti that is impunity, era nga bo bagenda kubanga badicidinga ekyokkola ku nsonga zino. Bazze banokola from beginning, from A1 okuva Chief of Defence Force bwe yatandikira okwenyigira mu byobufuzi, ebigambo by'azze akola ku mikutu gye egya social media ng'atiisatiisa abali ku ludda oluvuganya, naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu, byonna bavuddeyo nabyo ne babiteeka ku mmeeza, ne batemaatema ensonga, ne bazanja, ne bagamba kino tekiyinzika. This is worse. Ffe ng'aba Uganda Law Society singa tetukwata mu nsonga zino kitegeeza tuba tetuli existed. Kati ke kaseera beesowoleyo okulaga amaanyi gaabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe ku bigambo ebyogolebwa. Oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza ng'otanatoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otoyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kaakati gye bujjako mu maaso ngenda kubanga mbawa akatambi nkulage aba Uganda Law Society okusinziira ku kifaananyi kye basiize bakuŋŋaanyiza evidence amala okukakasa n'okulaga nti Muhoozi apracticinga impunity. Bagamba ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekwese era z'ensonga ze zimu Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okuba ng'atiisatiisa okumutta, okumuggyako omutwe. Bagamba aba Uganda Law Society tuba tetwandivuddeyo naye okusinziira ku ssemateeka wa Uganda eyabagibwa, eyamendingibwa, afuga aba UPDF, ng'etteeka ligamba eri Act 100, Act 105 ne Act 106. Obuwaayiro obwo mu ssemateeka wa UPDF gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bukugira bulungi nnyo eri ow'amagye yenna yenna obuteenyigira mu nsonga, obutapracticinga any exercise ekwatagana na mu byabufuzi, era ng'etteeka libalambika bulungi nnyo nti oyo yenna munnamagye aliba ayagala okwenyigira mu byobufuzi asookanga kwambula yunifoomu n'agisuula wali, then n'oluvannyuma n'aresignatinga oba n'awandiika resignation letter, obubaka obulaga nti nno yalekulidde omulimu, yalekulidde amagye. Awo n'abeera nga asobola okuweebwa omwaganya okupracticinga mu byobufuzi. Naye kaakati ye Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force olw'okuba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ebyo teyabirinda. Agenda mu maaso n'okwenyigira mu byobufuzi n'akola ne komenti newankubadde akyali mu kyambalo ky'amagye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kyokka wano etteeka likulagira nti onoobeera non-partisan ate era olina kubeera neutral ng'oweereza sayidi zombi. Amagye galina kubeera neutral nga go galiwo omulimu gwago okukuuma butebenkevu mu ggwanga, eri okuuma bannansi, eri gavumenti obutateeka ku bannansi buzibu, okuuma bannansi obutateeka ku gavumenti buzibu, saako n'abo bayinza okuyingirira eggwanga odikolako obulabe obulumbaganyi. Ebyo byonna byonna gye gimu ku migaso gy'amagye. Kakati kino kyewuunyisa nnyo okulaba nga Chief of Defence Force Mulamba agenda mu maaso n'okuwoninga munnabyabufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wagenda omuggyako omutwe, regardless nti Robert Kyagulanyi Ssentamu civilian ate ng'ono Muhoozi Kainerugaba munnamagye. Buli kigambo kyayogera kiba kizito ate ng'ali ku high ranked officer, buli kigambo kyayogera kiba kizito. So kizibu nnyo bitwala ng'ebyokusaaga, mulabanga ebyokusaaga naye ng'ajja kumala abituukirize kubanga bagamba kyekigendererwa kye. Kati aba Uganda Law Society beesowoddeyo
nga bagamba enough is enough, ekimala kimala. Muhoozi ekimala kimala, ogenda kubanga obitebya, ogenda kubanga otubuulira. Byonna bye watweetinga ku Twitter ne byezoyogera byonna babikuŋŋaanyiza, baga tubikuŋŋaanyiza, ogenda kubanga onyonyola akanana akataano. Webanga paliamenti y'eggwanga Uganda yalemererwa okusamunalinga oba yakusamunalinga n'ogaana okujja okusaamu okukwatisa amateeka nga we kiragira, ffe tugenda kukangavula. Wekibanga Uganda Human Rights Commission yalemererwa okutuuza, ffe tugenda kutuuza. Kati kankuwa akatambi kano osooka olaba obujulizi bwe bakuŋŋaanyiza obulumika Muhoozi Kainerugaba. Uganda's Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba faces backlash after he went rogue on Monday night, issuing death threats to National Unity Platform presidential candidate Bobi Wine following the controversial election in which his father, President Yoweri Museveni, was declared winner. In a series of posts, some of which were deleted on Tuesday, General Muhoozi claimed responsibility for the deaths of 22 people over the past week and threatened to continue the attacks. Bobi Wine, who remains in hiding, says General Muhoozi has killed over 100 people and demands that the army leave his home, warning that his family is in danger. Gatete Njoroge reports. Monday night, the X platform in Uganda was abuzz after Uganda's Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, took aim at supporters and leaders of the National Unity Platform. Known for his controversial social media presence, General Muhoozi posted on his official X account, declaring his intention to kill NUP foot soldiers until his father, President Yoweri Museveni, whom he refers to as Mzee, gives other instructions. The general continues with his rant, this time round posting that he is embarrassed by the death record posted by the security forces, who have only killed 22 people in the last 1 week. He says the number is too low and promises to do better. He mentions NUP party leader Bobi Wine as the next target in their plan to remove and extinguish NUP party from Uganda, terming it a bad dream. Posts that elicited sharp reactions from journalists and human rights organizations. In a strange twist, General Muhoozi replied to their concerns with insults. He would later delete some of the posts, following public outcry. Uganda Law Society has condemned the utterances, saying such statements represent a dangerous escalation of impunity and the abuse of rule of law. They add that his posts are incompatible with the constitutional mandate of the armed forces to remain neutral, non-partisan, and protective of all citizens. Meanwhile, Bobi Wine, who went into hiding after security forces raided his home, has continued to urge Ugandans to resist autocracy and liberate their country. We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. Wine says the active threats and army presence at his home poses danger to his